live nga nemugireka ku Facebook, YouTube kyekitu kyalengingisiza omukulu gwe bayita Muhangi era ne muwa respect siganye nzanzala wazala wamu naye ng'ebyo bibeerawo ekyo kiri nnomo. Comedian mukabakabanya ate nga abasasula ssente nnyingi okukola show ye. Ya nanti era naawe okimanya bano batuukidde okukaaba terezaamu ono alya n'ono alya yemmere egenda eba tekyawoma nakuwoma eba egenda. So nze Muhangi muwa respect comedy waffe ayina ettaffaali lye yamuteekako ng'ayita ku social media nti Muhangi show ye weebeera ya comedy store olwokuna tupromotinga nnyo ffe nga ba artist ababa bakoze ku olwo olunaku ekikola etya bastreaminga live ku Facebook ne bateekayo ku YouTube, Instagram, Twitter kati ng'ate biri live ng'ekyo kyoyogeddeko kati bibeera live bano bannaffe abatali mu show abatapresentinze oba abantu babaze bakiyita batya mu luzungu abataatendinze nabo bafuna omukisa ne babanga bawakinga ku eyo show era nabo ne kibawo omulundi omulala bokusikirizibwa ofuna feeling nabo bajje batwegatteko wano mu theatre oba mu hall. Era ekyo my brother Muhangi, I respect you. So naye lwakuba mu bino ebiralalala ebyo kati nga ekyakasente terezaamu ekirala naffe okuba ffe banno omanyi kirungi nnyo ffenna twewa ekitiibwa. Nze nyina omwana gwe mbadde ngenda okuwa bonna bali mu Bayibuli ba Kaini ne Abel. Omanyi kyabaviirako obuzibu omu butaagaliza munne era kyaviirako n'okutani yatta munne ku babiri ate bya Bayibuli gwe tuyinza bimanya nnyo. Kaini yatta Abel. Tugendera awo ekiriwo kyekimala n'embizi eyabyolumbe ate kati tuna kale etuveeyo tukomewo ku mazzi gaffe bana mujja tusonyiwa tujja ne tuvaako ku mazzi ne tukomawoko kuba embeera ya kalantiini ate kimanyi munyumirwa ate ekikola n'omulala tulina Ssenga Ssebbanga one of the best comedians we tulina no mu East Central Africa naddala ng'ava mu ggwanga lya Uganda president w'aba comedians mu ggwanga Uganda. Bakulonda tebakulonda? Bansemba tetwakola kalulu kaano ak'okusimba mugongo oba aka ballot paper wabula nga bwe nagambye nti tetwalina bukulembeze ebbanga lyonna. Nze bwe navaayo manyi nze embeera mu kyaki Mukama musaba ebintu bisatu: amagezi, obugumiikiriza n'obukkiriza. Buli woba n'ebintu ebyo oba ojja kusobola okukola byokola ki byoyagala. Abasinga bagenda mu kyaki basaba bugagga, kulinnya nnyonyi, kuba waakabi. Ebyo bijjira mu bino ebintu ebimeka. Tosobola kubeera waakabi nga tolina magezi. Bw'oba togumiikiriza tosobola kuwangula, tosobola kubeera wiina, tosobola kubeera successful. Bw'oba toli mukkiriza tojja kusobola kukola bintu biri. Buli w'olubeerawo ng'ogamba kati nze Ssebbanga yali omukimi w'amazzi eno ennyumba yiino eri Kampala ndina mu kuzimba nnyumba esinga wano. Nze saasoma nekkiririzamu nti nsobola okukulembera bannange era ne mbakulembera. So olina okuba n'obukkiriza nti kati mu ekyo obadde koze ombuuziza ki mu kulondebwa nti kati mu kulondebwa okwo navaayo ne idea. Mukama yampa amagezi ne nfuna idea ne ngisomeramu bannange naye nga sinaba basomeramu bwe nfuna idea nasooka ne ngikolera ddala nga eri origino olw'ensonga abantu bano bamanyi otubbako idea zaffe era baba naawe kijje ku nze. Tosobola ovaayo ng'olina ekintu kyo kirungi n'okyogera nga tolina wakituusizza omugezigezi n'akikola ki n'akibba. Era nze etteeka egyenkyabakuba eryegi ebalumizza ennyo omutwe nasooka ne mpandiisa ekibiina mu URSB ne kiba nga kiri organized mu mateeka ga gavumenti nti eryo erinnya erya Luganda Local Comedians Association n'obwolaga batolina gyokola ki liri registered. Kati nensooka bwe nafuna idea nensooka nempandiisa nafuna bannange basatu era nga bwe birina okubeera Kapale wamu waliwo n'omuvubuka akola wali ku Namirembe FM nange be bantu bameka kati ne tuwandiisa association naye nga eri complete yate bankulandadiza kyetaaga balooya ne bakunnyonnyola nnyo naye nga yaffenna si kibiina nga boonowandiisa kampu. Ekibuuzo kyange osuubira okuddamu okulondebwa okuba president n'ovaako n'oddawo omulala comedian omulala n'afuga? Enkola yange singa eneeba nnungi eri bannange benkulembera bannange be banzizaako si nze nezzaako. Nze nezzaako bwe nti ndi mu kufeenya okulaba nga nkola ebirungi ebisanyusa bannange oba ebisaanidde okuba nti bannange sibanyigiriza.
okusobola okulaba nga abannonda omulundi ogukola ki ne bw'oba n'agamba ate siri nakyemalira nze ekyo si kyekirooto kyange nze ekirooto kyange kuba nti natandikawo ekintu kino ate ffenna buli omu kimugase era buli omu abeere ng'asobola okyenyigiramu nze sirwanira kuddako singa bana banzizaako sigana sibakuba bwami naye njagala n'omulala gyakole ki ekisanja kyo kya myaka emeka 5 kale tujja kuba sitirunga nge gundi badde tujja kuba tufunako ne bagambye kapale n'oyo ku Namirembe bakomene bayogera tubyamuko ku nkolagana y'ekibiina ne president waabwe ng'ali wamu nabo naye katuzeeyo ku kya ekirala nnyo katini nnyo ku kibiina bwe tumala okkiwandiisa ne mbulira idea bannanga abalala abangi ne bagibayinga kati ne tukolayo olukuŋŋaana olwasooka ne tubanga n'endayira ne bandayiza era nennonda ne kabinenti nze nagironda anti kati kabemala okulonda kuba pulezidenti olina okumanya abantu b'ogenda okukola nabo taata saamu ye vice president leira kalanzi ye mwogezi w'ekibiina sipiika waffe akola ku byempisa senga justin nantume edi kigere muwabuzi wa pulezidenti ani mama saamu ye muwandiisi sekuritale waliwo omuwala akwata ensawo yaffe bamuyita ali mabadi bulu akola ku metro eyo si serebu nnyo kale nga bano bamama saamu kapere ono waffe lufootose yakulira yanga olaba kiwanda ebya tourism bino ebyomuzu biki lwaki nalonda kapere nti kifaananyi kirungi nnyo omuntu okubanga yakulira tourism ng'afaanana ekyo kyali afaanana amazike full stop kana akampi ennyo yakulira ebyobulambuzi lwaki manya yakulira ebyo abantu ba wansi lwaki mumpi atuukirayo ddala omuntu wa wansi amanya obuzibu bwabwe abantu b'omu ghetto aba downtown kubanga ye ali wansi abalabira ddala ne Katonda ali mu nkyali nesenga sebbanga ko Celeb Jazz Extra era nga tukyagenda mu maaso tukyanyumya mu kemboozi ya karantini mujja tusonyiwe kubanga okusaaga kungi mu mbeera ng'eno naye nga twetaaga okusaagamu because why not akaseera k'abantu kubeera mu nnaku ffe katusaagemuko nga twetumanya senga sebbanga y'embeera emuyisa etya so amazzi gano olunaku okola ebidomola nga bimeka kisinzira bakirayanti bange naye nze siina limiti naye buli lunaku olukya kati ate bagenda beeyongerako oluberebere baali bamanyi njokinga nga omanyi ffe tuli bakomediani nti kusaaga mwife abantu batumanyidde nnyo mu kusaaga olaba ffe ne wetuba tukwana nze obuuzi oyo omukazi maama w'abaana okubeera nti kati ndi naye n'abaana basatu nze buli kyenkola amala kulabirako ddala walayi n'olunaku olwasookera ddala nze naye mukwano gwe yamala kulaba ng'empale njiwanise kasumaali n'amanya nti kati ndi serious era yaŋŋambanga nani naawe komedi wo oba oyo naawe komedi nimugamba nedda nenkwata empale nensumula omusipi nenjiwanika waggulu nazikubamu neziwala akasibokedde ndaba bantu Parliament ya Uganda netuula tukyagenda mu maaso so watandika ne wa client bameka mu kutema amazzi baali 5 abo baalinga bakyali bange benasooka okumanyisa kati nemaga munyambeko n'okumobilizinga abalala nti twafunyeyo omuntu tubalinawo abakemi b'amazzi wano tulinawo matovu ne muganda wange Sebuufu yagaluddemu nnyo kubanga nange edda nga nkyali era ddoogo nga neeyiiya mweyembeerera nga ndi naye kati Sebuufu n'oyo matovu kale bikuno ku kyalo ebadde basaplayinga kakati nga womanyi kati ekibuga abantu beeyongera obuki tebakyakozesa sipiidi eri eyanguwa oli amutuma amazzi n'amala eddakiika ameka 2 oba eddakiika n'oba essaawa kati kyampadde advantage nti nze nabeegasseeko sipiidi neekola ki ate nze engeri gye ndi serebu nemabbako ne bakiraya nti abamu abakazi abafumbo banjagala omuleetera amazzi nagasebbanga balansi muleke waliwo yadda nnyingiza mbunkebere naakali mu nnyumba munda bwalina emmese zimutawaanya mbunzikube bwampa omukono musajja bwansanga muzigo gw'omusajja guyinza okwebere waliwo eyampise muyambe ku masannyalaze gakubye nze kale ate nagamba oli musiru nadde sigamba gattaago agamba buli mulimu gubaamu ebizibu byamu so byebimu ku bizibu byakasanga mulimu guno naye mpozi n'ekifuba kino mbadde simanyidde manyi ffe tetukola training kati engeri gyensitula amazzi ago kifuba kino mpulira kikola ki kinuma mukigeze n'okugejja siri oli sebbanga tolaba kati awo
embeera eyo amazzi namuno emikono nga bagasa ebbanga like yakola mutava mu jimu sowa mazzi naye nebaza mukama nti mbadde nkikwasaganyiza bulungi bakilayanti bange banjagala nyina kibayita customer care omanyi ekyo kitawanyi customer care ye muntu okuwa akasente n'omwebaza ye muntu okubanga mwogerezeganya nga muwanga n'ekitiibwa ng'ofayo nnyo gyali leka kuddira client wo mufuula mulabewo omanyi bano abantu abakola emirimu gino egyaffe egyalayisa egy'owansi baba banyiivu engeri gye tubeera mu bulamu obunyigiriza oli omugamba ntwalirayo kasasiro amutwala yeesooza amutwala ayomba omuwadde 5 agenda simukkiriza naye nze bampayo 5 nolaba kasimayiro nemugamba mwanyinaze mukama akuddizeewo akumpeera omukisa ogutaliiko buyinike okulaba nga naawe agukuddiza naawe mukama akuwa omukisa kati mbadde siryawo simisi nojja ova ku mukimi w'amazzi kati ali mu kamera ayo Lawrence bimuluma awulira ddala kati ngagate kujja kati ababeera wano bambi Lawrence yabeera esole beereyo mabega kamera yo obeereyo omanyi muvubuka ayagala nnyo tuyamachati naye kati tosobola nga kusomba amazina agasomba nga woomulaba oyo mutunuulire ajja ffe enjala gwe muveeke neya kalantini gwe sebbanga iwayo kasasiro kati yo mukyala kyamuyisa kita kino ekyokuba ng'osomba amazzi ku kyalo ebyabakazi kabyalaba ku ssente naawe obimanyi ekibi ky'omukazi nga we omusajja yeebase bwebasi temulina wadde olw'emmeka n'omukazi walaba ekiwaya tulaba nti sakalantini ntono bannange neewunyiza abakazi kyokka era nekumutwala afisaako bulijjo ndeka egi nga tezimala nakumala kati ndeka mutwalo kyokka akulaga zimala ate yangambye alina nawaasuula kuba nyina we nagudde kasente nembuuza zino zavuddewa mu kalantini nangamba kuguli omutwalo gwampa mpozi lwakuba ekigenda okunzitira amaka biri bintu nga 3 omukazi ono tanzimbye nnyo nga bwe nali njagala kubanga nawasa mukazi kwezimba naye ndya gyalyamu yo emalamu amaanyi simisi mwe museka naye waliwo ebintu nga in true story I'm not joking this is a serious mukazi naagulya mu lunaku lumu 2 abaana omugali kinyuma nnyo guno ogw'ettaano negumalawo ennaku 4 tugende abaana bwe tositoseemu guwangaalemu gutwaze twazeeko naye yakulaga mu nnaku ezi gukoze eki ate andina gwakuba muno nabo ennaku zino obeera waka kyovula muno guggwawo mangu nedda nemuziri ennaku wobadde ogambira nti kale wolabira nti alya nnyo lwosiiba waka olw'essande mbadde nfunamu akakisa nga sinagenda ku kyaki nensooka nenywa kacaayi kati n'akatabula nakuweereza wali kameeza ffe tetulina dining akuwa tooseemu bagezi balina obusuwani bwe bagulaawo ekasubi bwa pulasitika akagula eri abagamba kakubega mmere kati gwe kwasalasala tooseemu n'agipanga okwo n'agisaasaanyaako kati ye mugezi asokoolera mu kaveera anyiga toose ezeezi mukazi naluwasa lutono naye kati munene alinga maama fiina tokaaba sebbanga tokaaba omukazi gwe wamwewasiza ate enjovu teremerera masanga gaayo byandibadde awo naye omukazi amalako amaanyi yeebaka ekiro afuluta alinga bodaboda bannange mpulira ennaku toyinza twakita omugoba ogenda buli ekiro ng'ateekamu negiyo oba alinnya kasozi pyupyu oyo gwe baita senga sebbanga ape kalantini mwena batulakozere bujaza manya ndowooza mpita the one the king himself nga nkiize ne senga sebbanga eno saidi z'omugeto z'omunnamuŋŋonda musajja atubambi yezimba n'agezaako okufunayo akayumba weyeetatankanyiza obulamu naye kalantini naye kali mu mazzi amazzi gamutawaanya nange ndi wane ndi mbweraliikirivu katwaki naye ngeri abantu gye bansondera era briefing katono nnyo eno gye mbadde nkyalimu naye nga ndi wa mukisa ngumya abawagizi bange waliwo ennyumba bulijjo eri gye nali nkolerayo ebivulu tuzimbire senga sebbanga ave muki ave mazzi ennyumba eri mu kutambula lwakuba nti tennaba kuggwa era nsuubira mu bbanga eritali ddene nnyo enjabba kuba mbatwala nga ngiyingirira naddala sibbalambuza nga olaba shiba bwe yayingira eyiye naye nze sigenda kulinda nnyumba kuggwera ddala kusinza ku mbeera gye ndimu nze singa nnaamala okussaamu oluggi njayingira nga temuli madirisa muno nja kussaamu ebipapula kubanga eno sigenda gimenya nja kusaamu abapangisa tolaba nti ndi bubi ate waliyo abali obubi okunsinga kaweerera abaana n'obwana busoma buli awo ekawaala munnakyekoledde so senga sebbanga ennaku ekulumye bannange ennumye naye ndi musanyufu ti mukama agenza ankyusa ti omuntu kati nga nze pulezidenti w'abakomediyani omanyi mukama bw'olaba ebimu tabikuwadde sooka omuleke
bw'aba kuwaddeyo ebimu sooka osiime ebyo. Era nze buli kaseera wemba ndi mu kyaki nze omu ku bantu abasinga okuwaayo wamu n'okuzimba. Lwaki tinze n'ekirabo obulaba okubeera omulamu. Simisi ba artist bangi nnyo mu Uganda. Lwaki nze gw'ogambye leero kangende tukole ku Ssebbanga. Ekyo kyokka nkyebaliza Mukama okubeera omulamu, okwagalibwa bagiyita favor. Ekitiibwa kino kyansiizeeko zino ennaku okubeera nga nze pulezidenti w'abakomediani. Nze niwemba sinaba kubeera mugagga naye nze pulezidenti. Okitegeera nze olaba saasoma nnyo n'ekyo si kyakyevuma. Mukama alina ensonga lwaki saasomerawo lubereberye. Kati ngenda kuddayo kusoma kubanga ngenda kwesimbawo wano e Lubaga. Bwaki MP wa Lubaga kubanga eri tulabayo Katongo manyani Katolu bwamala kuba mulwadde tulinamu Kasibante ku side zeri tulinamu Lubaga North mu Mambuka. Anti akozeeko nga yagejja ajja ku straps tuzakanyuge. Amaanyi gali mu bantu ffe tuli ba people power. Tujja gendayo katukoma. People power nga Kisinde komawo. Si people power nga Kisinde, amaanyi g'abantu. Abantu basobodde okuwagira. Wali upcoming kati oli star. Basobodde okuwagira kati oli president w'abakomedian. Basobodde okuwagira mu bivulu. Ozimbye ennyumba, oguze emmotoka, abaana obaweerera. Kitegeeza nti nowone nina omukyalo oyina ali mu mbeera nnungi nti bw'onojja neera n'obagamba ne mu mpa akalulu era mbakiikirire era basobola okusapootinga kubanga amaanyi gali mu ki. Gwe Simesi gwe n'oba tonnonze gwe beerayo. Nze nina campaign. Ate saagala muno bwa kansala muba mungi y'evviivi. Sobola kuva kuba pulezidenti w'abakomediani ate nje ku bwa kansala. Obwo nabulekera muganda wange Kazanyiikirizi Seegirinya. So omulimu gw'amazzi nga tukomyewo ku mulimu gw'amazzi ogw'okubeezaawo mu karantini muno olunaku olunga oluzibiza ngoze waka obeeramu n'akasente meka? Siba nnyo na ssente zeŋŋamba nti zino buli lunaku naye bwe mbalamu mbaako n'omutwalo gumu n'ekitundu mitwalo ebiri. Ogumu ekitundu ebiri, gumu 100, olumu nengendayo ebiri kitundu. Ekibi kati kye tulina omukazi oba wakakima ebidomola nga 20 nakubira esimu alo nakatamba ate omunnyo kati gwalinnya ka 10 mu ebi kano ebyo oba omuwadde ebidomola 4. Otegeera oli awo ate nakani kakali ate omwana ekinakani akisudde mu ttooyi ate kati n'olyoka ojja n'ogira n'owagenda okijjayo ate 13 nti singa si expense nnene wano wentuukira balance nga zonna nga nzikutte lumu oluusi mbaawo n'emitwalo 3 era ziba zimpisa mu lunaku. Olyako meka no saving ako meka? Tugambe ko 2 kitundu kale jojo. 2 kitundu tusobola okulyako 2 nenterekako omutwalo kati 5 nezigenda mu 4 ebigwa tebirazi. Ko 2 kitundu. Olyako meka? Olyako 2 tugeza nti oba okozeeko ne shopping omutwalo n'ogutereka 5 nezigenda mu 4 eya time munnyo biki ebiwebi. Ssebbanga mukyala wakuyambako ku byokubala. Okubala anyambako naye nagenda okulabira nga naye ankuba enjawulo kati nembeera nga neetobera n'ekintu kyange enjovu teremererwa masanga gaayo. 2 kitundu kandabe wamu ogambye ku 2 kitundu 5 onojjako nawane katwanesigadde 2 kitundu 2 kitundu 2 mutwalo 5 kale tugende nezo eziriwo. Olwokoze loosi ziba mu meka? Loosi mutwalo. Abantu abasinga abasomba amazzi bamanyi okubba ebidomola, okwasa ebidomola, okuvuma abantu. Buzibu ki bwasanze ebyakuguddeko nga gwe nga tobyeyagalidde mu mulimu guno ogw'okusomba amazzi mu karantini? Nagwa n'ekidomola mwala nekyatika obadde babange eyaliwo omukazi yanfuukira ekizibu yanfuukira akabizi k'ebitanga ojja kimpa kino ekinene liita 2 nenjasa ekidomola ky'omukazi kati awo obuzibu ne bukola ki era byagenda okuggwa ng'akinsasuzza. Kale ye challenge kale twateesa ne muwaayo 5 naye 5 kyali kya mutwalo naye mpozi nabano kano kabeera akalowoozo betukola nabo omulimu guno muyombera nnyo ku luzzi
oluzi lwagikayondo yaluzimba amazzi tusenawo ffenna wamma gabuki gabwereere kati abantu abamu bajja manyi tubeera mu layini ono bwavaako ono naddako kati bwajja oli niwajja kati ebivubuka byokukyala ebyamaanyi ne bibakuba akabode ate ne bibasookawo ne bibanyigiriza kati omuntu aba yakutumya amazzi mu sipiidi kikuleetera okuwesitinga tayimu noba nga togatuusiza mu budde kilayanti wo n'anyiiga tegera n'okwesikumasukuma nze ndi sereebu temunsukuma mundekeramu kali siganya amanda gatutwala kalantini naye mundekeremu akubwa sereebu mbonaabona naye embeera famire yange ebeerewo n'abantu bange. Kambuuzemu lwaki emirimu gyonna kwa oli yandigambye waliyo okusomba kasasiro, waliyo okukima amazzi, waliyo okwoza engoye, waliyo emirimu gyonna ejja okweyiya gye wagaye Museveni gyayita egyalejjalejja, lwaki wasalawo gwa kusomba amazzi? Anti g'amazzi gangu ate si makyafu nnyo. Ate ne kasasiro yayonooneka. Tulina omusajja bamuyita Haji Nabugabo. Yaba naye n'amanya ate mukwano gwange n'amanya nti Ssebbanga wayingiridde omulimu gwa kasasiro akukyayirawo. Sinakukyawa akusabira edduwa nti oli musiraamu n'ozunga. Haji Nabugabo taata nkusaamu ekitiibwa kasasiro namukulekera longoosa ekibuga kyo bamuyita Haji Nabugabo alina kampuni bayita Nabugabo Abdul Ventures oyo akyaŋŋanya okusomba kasasiro kati singa muzunza kubanga tufeno tulina gye tumusuula ne mujja ne mutwala ku Nozani wali wansi ne namuŋoona kisaawe singa eyo mutwala naye Haji Nabugabo n'amanya nti ogwo omulimu naguyingidde edduwa ebeera egyo Abdul Musa era taata wamma sigenda kujja ati mutobe ne kasasiro wamwe mulongoose ekibuga ekyo kyomuli ekirungi kye bakoze balongooseza ekibuga kyali kyayonooneka naye kati kitemagana nga supu wa mukene essavu ligira liti era agi wamma gavumenti ekwongere contract sikubira kalango gwe weekubira nagambye buli wokola ebirungi bye bikupromotinga okubeera omuganzi eri abantu oba abantu okwongera ekisanja so Haji Nabugabo yinza ekisanja nkikoze eki uno tuli mu kisenyi gwano olabawo kasasiro tumukuŋŋaanya bulungi ne tumuteeka ewantu ebimotoka ne bijja ne bikola ki ate mu budde. So Haji Nabugabo, respect my boss, I love you. Kati Ssebbanga nga tunatera omayiza ebibuuzo biri ebisembayo ekimu ku byo kyekino osuubira okugenda mu maaso n'omulimu guno ogw'okusomba amazzi ku kyalo kalantini ng'eweddeko? Era akano kabeera akalowoozo anansanga nga nzizeeyo ku mirimu gyaffe noneeyogerezaako mbugwe kyange otuwa amazzi bikoma mu kalantini singa mpozi kati nyinza okusigala kalantini batuwadde ennaku batongedde zina 21 kati batugee tuddayo nga 5 wajja kusookera awo wabeewo obwavu nja kusooka nsigale ku mazzi gange naye singa njabba waayo kale gujja kuba gwa 5 bwe tuva mu kisibo ky'abasiraamu kubanga nakyo kijja kubaamu obwavu simiiso bimanye ebyabasiraamu naye bwe tuva mu gw'omukaaga gwemba waddeyo ekisibo ne kivaako ekyabasiraamu teri kuddamu kunzungirako mbujjangu otukimira amazzi tubeere bulungi mbazze ku Ssebbanga gwe mulaba ku TV gwe mulaba ku stage gwe muwuliriza ku metro ku makya buli lunaku gwe mulaba mu bifo ebisanyukirwamu ku Labonita mu comedy store awo mba wakabi Senga Ssebbanga ekibuuzo ekidira ekisembayo akitali ekidira ekisembayo mu mirimu gino batuuma amannya kubanga si ggwe Senga Ssebbanga mu mannya ga gaddala olina erinnya lyo naye kyetubuuza mirimu gino batuuma amannya bakutumyeyo ko erinnya mulimu gw'amazzi amazzi bampita Kadeidei Kadeidei ate kati Kadeidei ye muntu alejjesa ate ng'ayogera nnyo hawo sindisa asitamye kalate gwosanze nasala n'ebigambo kwa kati ndi mukulembeze ndiki naye singa wandabako nga nkyakola mu taxi wano Kasubi nansana nasika ku luggi lwa taxi nga njogera okuva mu paaka empya paka ku Yesu amala paka Wakiso paka Busunju paka Kiboga magena na madda bwe nsuula luutu nga neno nsuula luutu eyo tuwa yonna nga banyumya nga baseka ate emboozi ennungi n'onyumya ku nzige n'onyumya coronavirus n'onyumya ku mbaga ya Leema naye ate bannange olaba tewali kirungi tewali kibi kitabaako kirungi okimanyi coronavirus atunyigiriza naye yatuwonya amawulire ga Leema ne amuza oŋŋamba baali geefumpala naye kati tekyali anyumya ku Leema kati kino kibi ekya coronavirus naye ate kyatuwaamu akalembekkereza ago twagawona so Kadeidei ayitabye erinnya lyakwata ate oba gwe mulimo nze nagayo nkyuka bibozibozi si bye mu myaka eyo ng'osomba amazzi ebeera ku luzzi
era byebyo kugeyawo y'omugagga kati omulaba kati ng'emmoloka eyiseewokko kati mujjuga emmoloka baazigana okutambula olwo mulembe nera coronavirus kati mulimu ezitambula ezirina sitiika kati we ziyitawo nga mutandika obbaga ey'abagagga kati oyo luminati abo bakka mu nnyanja bye mubeeramu ebyo kati bw'olabaawo mwe muyita ku nnyumba kati gye tukimira amazzi wali amayumba amalungi nga mutandika abo ab'ebikomera abasala emitwe nga munyumya ku ekyo kati ze emboozi zaffe emmoloka bweyitawo netumanya kati ya BTM abo nga tubageya abamawulire balina olugambo abamawulire biki nebyotababuuzizza tebaba na mazima ebyo weebityo so kati ze embeera ezo kati kwogera ku nzige olinaga nti naku zino kati zo enzige zayimirira nti coronavirus kati yeeriisa enkuuli naye bagambye zakomyewo kolina alyoka agamba ate ziri kakiri olinaga mukimanye enzige enseenene zennyini gavumenti yagala kuliirako ssente kati mubeeramu ebyo wakwasa se nakulabyeko ng'osaka obuyambi obw'abantu bo okuva ewa Geno Kayanja Major Geno Kayanja n'enkulaba ng'otandise okugaba ekirowoozo kino kyavuddewa nga tumaliriza. Nsooka okwebaza omukulu Geno Kayanja olw'obubaka obwantumiddwa bwe yakwasizza omukulu Lagadi golimanyi lyakazibu eddaani naye nagenda kwesimbawo ku bwa meeya Kampala meeya to be so mbeebaza olw'okuwulira omulanga guno nti omukulu Geno Kayanja yalaba buvidiyo bw'abakomediani n'abayimbi ku TV kati nekimukwatako nnyo ate ng'emmere neya gavumenti tennaba kutuuka kubuna wantu wonna kati bwe yalaba embeera abakomediani gye balimu kwe kutuma Lagadi ffe n'atuyita ng'abakulembeze b'abantu bano era saabaddeyo nzekka nabadde nze pulezidenti Senga Ssebbanga w'abakomediani Sophie Gombya ku lw'abayimbi omujjajja Daniyo w'abayimbi DJ Daniyo manya w'aba DJ ate omwana mulenzi akulya bino bibawunsa bikanyama ebyo ebitukuuma mu bivulu bamuyita Umaru nabo beekolamu omulimu balina obukulembeze kati so oyo Umaru yabakulira naye n'abeerawo nga omukulu Geno Kayanja atutuma tutuuse obubaka buli ku bantu abo abali obubi era tebwabadde bakomediani bonna wabula era yatunnyonnyodde nti njagala munoonyeeyo bakomediani abali mu mbeera embi nti bafune ku banaatuukira ku buli obwa gavumenti kati nammwe abalala batannaba kufuna nti mulindeko bwa gavumenti obukola ki bwe bugera ffe yatuwadde buwunga bwokka tekuli bijanjalo dda batubuuza ebijanjalo biriwa ne tubaga bannaaye buno omukulu yabo bawadde ng'omuntu mugira munywa ku buugi mugoyeko ne kawunga nga buli obwa gavumenti obukola ki tayinza butatunya naye abwagala awulira era ngenda kuwaayo kamogende nako mugala naawe weetaase embeera abantu bali mu kkoma era bwe naakamuwa agenda kukuba ku matu ali mu kkoma bagiyita kkoma omuntu asigaddeko ekikuba omukono kati bwe naakamuwa ng'akuba ku matu so bakomediani abasinga bafunye lwakuba bamubadde banfuukidde ekizibu maliyaki bonna yabadde ayagala butwalo bw'abantu bonna manyi natandikidde wuwe bwe yabulabye kwaddeko piisi z'abaddaana n'abubaka ne mugamba maliyaki banna eno embeera yakubye buli omu saagala kwogerera musajja naye yalaze nti muyala so nawaddeko kapere nawaddeko full stop kapere kino kisajja kyange full stop nakana akampi ennyo waliwo kino ono omwana azannyanga pasita Bujingo era simisi nja kutwala omukavalinga eyalwala Panama erikwala namutute ne bamukebera bamukebedde ne tukola research emala era empapula nziina zonna ez'eddwaliro ng'omwana oyo yalwala obulwadde obwo butera nnyo okukwata bantu bakadde abakuze emyaka tutandikira myaka 5 basebu mulimba nnyo emyaka oba yatulimba emyaka muto ekyo ekirwadde kyajja buzinga bulwadde kubanga tekiva ate mu kwegatta nga bw'olaba siriimu oba enziku ye enziku yali ekulumyeko awo toli muzira oli fala weegaana omanyi weewaana ate weeswaza bweswaza omuntu baba Salolensi enziku yali ekulumyeko eruma mu baserebu musimba lukinya kye musanga emusimba kati ate mmwe muli basajja omusajja bamubalira enzaalo yagamba musimba emiti yagamba muno mutakalyo emituba emivule kalitunsi emiyembe webale nnyo obubaka bw'aba comedian ebigambo ebisembayo eri soko ebaze Major Geno Kayanja
omukulu ow'ekitiibwa kazikakkaneko ne wansi tuyimirire oyagala fukamira nze sijja fukamira tonnampa buwunga. Omukulu ow'ekitiibwa Jeno Kayanja taata tukwebaza olw'obubaka bwe watusindikidde okuba tubutuusa ku bakomediyani. Taata naffe tetwakutenguye obubaka twabubatuusizzaako bulungi naye nga tukwebaza taata olw'omutima omuzadde, omutima omugabi, omutima ogulumirirwa omuntu wa wansi. Taata tweyanzizza nnyo, tweyanzeege, amazima Mukama akutuweera omukisa ogutaliiko buyinike. Ate ne twebaza ne musajjawo abantu abasinga Smith babatuma ne batatuukiriza, naye omusajja Lagadi Kaziweddaani meya tubbi Kampala, taata obubaka nga bwe wabumuwadde yabututuusizzaako era naffe ne tutuusa ku basajja bo abadde bagenda okufiira enjala mu mayumba. Abasajja enjala yabadde batwala era kati bakubye ku matu, bali mu mbeera nnungi basanyufu era n'obwaffe obwa gavumenti we bunaabakola ki, we bunaabasangira. Era tusaba ne bannayuganda abali eyo abalinga mu kiti ekya Jeno Kayanja n'okusingawo, nammwe mukole ng'abo abakyali mu bwetaavu baki bangi nnyo. Nawe Smith nkulaba sigwali obulungi lwakutambula nenda bakamunguluza ayagala eno show yange tomanyira bwe najja ku show yo ojja ladies and gentlemen senga sebanga yimuko wa abantu obako obusembayo ababuli engeri yokwekuumamu mu obusembayo. Nsaba baganda bange twongere okugoberera ebiragiro by'omukulembeze w'eggwanga wamu n'ebya Ministry of Health olw'ensonga nti bwe tutaakola ebintu bino ekirwadde kijja tulemeramu. So nga ate nsaba tukirinnye ku nfeete. So nkubiriza baganda bange ba artist wamu nammwe abatuwagira bafaanizi baffe famire zaffe nti munaabe nnyo mu ngalo buli kaseera. Ate munaabe engalo zitukule, munaabire ddala muno mwonna, munaabe buli ddakiika. Buli obaako n'ekintu ky'okutteko, oba okutte ku munyolo gwa mmotoka oba gwa nnyumba oba payipu ng'eno kwe tutudde kwe twesigamye, bannaye nga munaaba mu ngalo. Ekirala temugenda nnyo mu bifo by'abantu bangi ngera enkuŋŋaana bwe baazigaana oba okukuba enkuŋŋaana oba mu bifo ebyolukale ebyo nabo mubyewale. Kasanitizers nfukiriraako era oluddewo nnyo siri mu mbeera yemu naawe. Mukozese nnyo bannange obuntu buno nga muganda wange Smith Kaina bu sanitizers okaisote sanitizers kaddemu omulundi gumu njagala nnyo mukozese obuntu buno bu sanitizers buyamba nnyo okulaba nga bugoba obukyafu mu ngalo ate wamu n'okussaako bu masiki ku mimwa wano ne ku nnyindo okusobola okulaba nga twetangira ekirwadde kino ekya coronavirus. Ekirala no keeping a distance mita nnya. Ekyo tukikoze ffe tuli baserebu okitegeera tebukwata baserebu abutukwala ne serebu Mukama alina omukisa gwawawo wakati awo kati twagala mwebale nnyo abadde batubanzirese nga sebbanga emboozi teggwa malojjo tuyinza onyumya okuva kati mpaka olunaku oludako naye nga manyi eddoboozi Mr. Dick Smith tugenda kuba tukwatagana mu mboozi ezirala ziddako nga tumaze kanti tujja kukomawo kyali kusenga sebbanga atubuulire nga kalantiini yaweddeko naye njagala omwebazaako ensuso kubanga atukkiriza okujja okola omulimu gwakola. Okukima amazzi si kibi ate mweyagaye nnyo mirimu gyammwe abasomba kasasiro mu mukadde kano onaona engeri gye weesobodde okwebeeramu weebereremu ekintu kino so kubanga okikwasaganya bulungi. Mbaagala nnyo abadde ku kamera muyita mwana Mulenzi Lawrence teweerabira genda wansi awo n'osubscribinga. Muganda wange kino kye mbadde mbagamba bannange okunaaba mu ngalo munaabe mu ngalo mutukule kitegeera naaba paka wano abamu munaaba njala zokka ate n'abakyala kano ke kaseera mulongoosi musale ku njala. Oba nze kati neebuuza abakyala enjala ezo empanvu amatu gano muganaaba mutya ne gatukula kabeeranga nno gano amatu gasenga Justin Nantuno ninga muno okulaba naye nga eno embeera gye tujja okuba nga tuyitamu okulaba nga ekirwadde kino ekya coronavirus tukirinnya ku nfeete. Temukwata mu bifo bino nnyindo mimwa maaso tera kwekwatakwatamu ate ebifo ebirala ebitundu byekyama temufaayo ebyo mugende wannakakandi mukana akaseera mukafiireko obufiizi munagenda okuvaayo ng'embeera yeeyo.